saala omwami yawasa omukyala tasaala era ateebikkirira naye nga tamukola ki ye teyamanya era yagenda n'amufuna mu mateeka gennyini ne babasiba nnika ne bajereka mashallah mukwano gubatta ne bawangaala bonna okumala akabanga. Omwami bw'afuluma okugenda okusaala omukyala bw'amanya nti essaawa ziri bwe ziti ayinza okuba nga akomawo ng'agenda nga teekawo embeera yeeyiwako ku tuzzi n'omutwe ne gukola ki ne gutoba and so on okulaga nti naye ali ku byaki ku bya swala naye ng'ate omwami bw'atabeerawo ebyo tabifiirako ddala ayinza n'okuba nga abivuma nga taliiwo akakaaya akateekako nga balina mwami bw'atabeerawo era takakola ki takateekako kati akola atya ekintu ekyo Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam okukitwewaza yagaa nti omukyala awasibwa lwa bintu bimeka bina obulungi bwe omukyala awasibwa lwa bintu bina yes buyinza okusikiriza n'ogaa nti ono simuleka bulungi bwe ekyokubiri background oba famire ye mwava eyinza okusikiriza era n'ogamba nti ono ye mukola ki mufiirako bufiizi. Ekyokusatu ayinza okubeera ng'ayinawo akantu kasente mugagga oyinza okusikirizibwa ki obugagga obwo kimu ku byo oyinza okubeera nti no bulungi bwe bukusikiriza n'ogamba kaŋŋende n'ono oyinza okugamba ti maali nga yeekusikiriza nti kati ntuusa okuva mu bwavu n'ogenda naye lwabuki lwa bugagga bwe oyinza okubeera nti famire yeekusikiriza ogenzeeko nange kampase mu kika ekyebbeeyi kampase ewagundi omugagga abantu bamanye nti nange gyendi ebyo biyinza okusikiriza. Ekyokuna diini ng'omaze okumumanya nti ono omukazi muki munnaddiini manye eddiini tebagiragira ku bikaaya eddiini tebagiragira mu bikaaya tebagiragira ku nkufiira tebagiragira mu ngoye z'oyambala tulabira kusitira nangoye mpanvu mukyala kuva azaalibwa tatambulako mutwe nga mwereere kati ati ogambye nti kuva lwe yazaalibwa ekyo kitegeeza nti oyo ye munnaddiini omaze mulaba alright naye waliwo bino ebyokweteekako abeera nabyo mu bantu alright sutra tulabye bangi nnyo nga bw'abeera mu bantu ateekako sutra katugambe mu bantu nga university ojja kusanga nga mulimu abawala nga beebikkirira mwana wattu nga tayagala kukola ki kuggyako kasitula ke naye mwana wattu kasitula ako kayinza okubeera kikakweka nkovu ayina enkovu gy'atayagala abantu bakole ki balabe kati naayambalanga situla eyo mashallah mugenda okulaba mukazi munnaddiini awedde emirimu kumbe si ddiini nti yeemusukumya okwambala kasitula ate era eddiini emanyibwa nga osobola okugira families zimanyigana olina amanya nti ono ddala munnaddiini mubaki
kati Rasul sallallahu alaihi wasallam nti fadhfar bidhati dini taribat yadak, wenyagire genda nani ne munnaddiini ojja kubeera nga weeyagala. Kati ekyo ku mukazi. Ku musajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naga nti injaakum man tardawna bidiinihi wa akhlaqihi fazawwijuhu. Njogedde Luwarabu. Bw'oli waabanga abajjidde ne mulaba nti musajja munnaddiini ate era nga wampisa, mumukole ki? Mumufumbize. Ne bw'aba mwavu mumufumbize, kasi abeera nga alina ebisaanyizo ebyo ebimeka? Ebibiri. Omwami waba abajjidde bw'aba azze nga azze kuwasa, azze kusaba muwala wammwe, naye nga alina ki? Empisa. That ki? Akhlaq. Dhu akhlaq. Ekyokubiri ng'era alina eddiini. Dhu akhlaqin. Bwekyo hadisi bwegira naakane. Mumukole ki? Mumufumbize. Bibiri. Omukazi bina yoba otunuulira. Mbadde ndowooza ekimu ku byo. Anti byonna bitunuulire. Omukazi ayinza okubeera nga mulungi, ayinza okubeera nga ava mu maka ga bbeeyi, ayinza okubeera nga akasente ke akalina ate nga n'eddiini agirina. Kati lwaki gwe ogamba nti kimu? Biyinza okwegatta naye bwe biba tebyegasse, genda ne munnaddiini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kyakugamba, obulungi busobola okuvaawo. Bubula. Omuwasa leero enkeera n'akola ki? N'afuna ebizibu, obulungi ne bugenda bw'oba nga bwewagoba. Akasente ne kaggwawo bw'oba nga kewagoba, and so on. Naye eddiini tekola ki? Tevaawo. Nono omusajja eddiini temuvaako, ate n'empisa tezimukola ki? Tezimuvaako. Kati bye bye tusaana okuyitamu mu kubeera nga tuwasa. Kasita tubivaako, bye biri bye tugenda okugendako. Ebyo omubuuza by'abuuzizza. Omwami aveewo, omukyala akole by'ayagala. Omwami bw'ava wano wali omukyala munnaddiini, agende ebweru akole naye by'ayagala. Okiraba? Mpulira. Kati tuddeyo ku kikolo ye wagenda okutuyamba. Omunoonyako ki? Ola? Tuddeyo ku kikolo ye bigenda okutuyamba. Wano waffe tulina omuze gwe tugenze tukoppa ku balala nti kansooke mbeereko naye male omumutegeera. Tubeerako ffenna tubeere nga twetegeera. Tojja kumutegeera ebbanga lye munaamala nga mukyali mu mukwano gwammwe ogwo gw'okwekweka. Akyasobola okukweka byonna by'ayagala ne bivaayo mu kaseera nga mumaze kubeera mwenna, nga mumaze okulangirira nti ono ye wange, n'olyoka otandika okulaba true colors. Ola? N'olwekyo tuddeyo eri ku kikolo ye wagenda okutuyamba. Naye kati okiguddemu okoze eki? Okiguddemu, omukyala omuwasizza, ogenda okukizuula oluvannyuma essuula tagikola ki? Tagisaala. Bino ebyokwebikka yeebikka nga muli mwenna. Okola otya? Mulimu gw'okusomesa. Musomese.
muyigirize, mubuulirire, mugambe nti munnaye bw'onooba tosadde kino na kino na kino na kino bye bigenda okutuukako kuno ku nsi ne ku lunaku olw'enkomerero. Naye ate bw'onoosaala era bino by'ogenda okubeera nga by'ofuna. Genda mu maaso n'okumukola ki? N'okumusomesa, n'okumubuulirira abeere nga adda ku mulamwa. Bw'anaaba agaanye, ekyo nno kibaawo oluvannyuma lw'akabanga. Togamba nti olwaleero nakusomesezza ate byoganye enkya ogenda okugira nti ate era obizzeemu. Sooka omusomeseze ddala olabe ng'ebintu abitegeera bwe binaagaanira ddala. Awo lw'oyinza okubeera ng'olowooza okwawukana naye. Lw'oba olowooza okukola ki? Okwawukana naye. Era mwawukane mu mateeka amatuufu. Omunaaba mukoze bwe mutyo, ojja kubeera nga tewaliwo buzibu. Lwaki tetukoma awo?